All right, thank you so much, ladies and gentlemen, for joining us. Josinzidde okubango watching omukutu guno. Oli live ku Verse Strange 256. Amanya bampeta simple. Nkusaba onyambe onkolere ekintu kimu gwe tamboza video ogwange gwakuwa ebyo byotagenda kusobola kumanya anywhere else. Buli lunaku olukya ebintu byongera kweyoleka eri eggwanga. Buli lunaku olukya amazima gongera okweyoleka eri eggwanga. Abantu bazenga boogera lunywe nti akalulu ke twakamala olonda, akalulu ke twalonda ennaku z'omwezi nga 15 kaali kabbibwa. Era ebyo byonna byonna ebyalabika ku tali center eyali etegekeddwa we baali balina okulangirira president bassebo ne bannyabo, byonna byali biteeketeeke, tebyali ebyava mu different polling stations. Omukyalo omu yavaayo n'atutegeeza nti ku tali center erubowa National Tally Center balina tent eyali emabega wa tent ennene ewali watuuka results oba oli awo ezimu entuufu naye nga baali bazikyusa. Na buli kati bannayuganda bangi nga nange muntu walidde tukyewuunya engeri Museveni gye yafuna the 40+% gye baamuwa mu Central Buganda. Na buli kati bannayuganda beewuunya the 40% yagijjawa. Ebbanga lyonna abakulembeze b'opposition babaddenga basaba nti Electoral Commission etuyambe etulage results zino we yazijja. Naye na buli kati results babadde tebaziraga. Omukyalo omu amanyikibwa nga Justice Kisaakye yaliko omulamuzi era y'omu ku bantu abaali mu musango Kyagulanyi gwe yawawaabira mu 2021 nga bamaze okubba akalulu. Era ye yekka eyawukana ku ndowooza y'abajjaaji abalala abaali ku musango ogwo nga Bobi Wine tannagujja mu kkooti aguteeke mu kkooti y'abantu. Yavaayo n'agamba Byabakama nga ssemateeka walambika right now olina okuba nga wateeka dda results za buli polling station ku website ya Electoral Commission ekitaakolebwa. Ekimu ku biraga nti ebintu byonna bye yalangirira oba oli awo baamuwobe n'agamba owaaye kwata langirira bino by'oba olangirira nga ye tamanyi oba nti bituufu wabula nga ye ayogera bwogezi bye bamuwadde. Now, concerned Ugandans, concerned citizens in Uganda have petitioned EC to release presidential declaration forms. Now, declaration forms gwatagimanyi lwe lupapula olwo nga tumaze okulonda, nga bamaze okubala akalulu, nga bamaze olangirira nti ku polling station ya Kulambiro Church of Uganda A to Z Museveni afunyeewo 02 Kyagulanyi afunyeewo 182. Oyina owandiikawo eyo olwo lupapula lwe bayita declaration forms. Era polling agent w'oyo aba yeesimbyewo abako ne form. Ewabadde polling station wasigalawo form. Electoral Commission nayo neefuna form ezo zirina okuba nga zonna zikwatagana. Now, ba concerned Ugandans bapetitioninze EC okuta DR forms zonna. Kino kitegeeza ki? Nti weeba batadde DR forms awo tusobola okumanyira nti wano Museveni yafuna bwesi because bannayuganda ku olwo olunaku newankubadde tekwaliko internet bassebo ne bannyabo bannayuganda bali kwalaali abasinga amasimu baagajjayo era ne bu video babuyina nti essaawa zino we bata DR forms omuntu eyali ekyannamukaaka n'alaba DR form y'ekifo yali
asobola okuva naawe obujulizi bannaye ku luno olunaku twalonda bwe tuti ne bwe tuti ne bwe tuti ne bwe tuti. Emu ku nsonga lwaki tebakkiriza kalulu ka president kulangirirwa ku district, because mu district basobola olangirira omubaka omukyala alondebwa the same numbers nga president bwalondebwa. Waba nga basobola olangirira omubaka omukyala, which means ne president basobola omulangirira, naye bakikola kagenderere, tebakkiriza kulangirira president lwa nsonga awo bagenda okyusiza buli kimu. Era gwe ssebo bannya batulaba Byabakama twamulabi nga ajja asoma percentage abantu beebuuza musajja zino results ozijjewa. Now abantu bagamba boss tuwagala declaration forms ezo. Ennaku z'omwezi nga 24 bwe bawandiika article eno, njagala tugiyitemu ffenna gwe ssebo oba nnyabo andaba otegeere bannayuganda wa we bali. Bagamba nti Electoral Commission of Uganda has been petitioned over its alleged failure to provide declaration forms from all polling stations used in the recent concluded presidential elections. The petition was filed by Mr. Rogers County through his lawyer, George William Aleyo of Katongole and Company Advocates. The petitioner is seeking certified copies of all presidential DR forms used to record results at polling stations across the country. I hereby apply for all presidential declaration forms for the 2026 elections held on January 15th. The request is made in exercise of my constitutional right as a citizen and my right to access information, Mr. Kant stated in the petition. Now, Electoral Commission webanga eremerereddwa okuwaayo DR forms, gwe ssebo bannya baatulaba, kino kitegeeza ki? Kijja tegeeza ebintu bibiri. Either akalulu kaneeno baakafutyanka oba Electoral Commission was incompetent to man the just concluded elections. Ekitegeeza nti waaliwo obunafu, era mu bunafu buneeno babbiramu akalulu k'abannayuganda, because Electoral Commission kigikakatako okubeera ne DR form ya buli kifo, ya buli polling station we baalondera. Kati gwe ssebo oba nnyabo atulaba, njagala owulirize bulungi nnyo. Twalonda ennaku z'omwezi nga 15, owulira, naye zaagenda okuwera ssaawa 4 ez'ekiro nga omukulu Byabakama asome results eziva from far ewala w'eggwanga, ekimu ku biraga nti DR forms yali azifunye. Okategedde? Now, sente zaayisibwa mu Parliament ne bawa akakiiko k'ebyokulonda sente zonna okusobola okumaaninga akalulu kaneeno. Era kiba kitegeeza balina okuba nga balina buli DR form eyaregisteringwa on that day. Abantu beebuuza, muniga lwaki towa nsi DR forms? Because woleeta DR forms zino kigenda yamba ffenna akakiiko k'ebyokulonda kigenda kajja ku musito gwe bakataddeko nti abannaye DR forms zino waneeno. Omusajja Museveni yawangula, yafuna 72%. DR forms zino naye bannayuganda bagamba Museveni teyawangula. Byabakama gamba Museveni yawangula, ne DR forms tetunnabazirabako. Eggwanga Uganda w'obalabalamu polling stations ze tuyina, districts ze tulina, ebyalo bye tuyina, parish ze tuyina, constituencies ze tuyina, omusajja yasobola okubala akalulu ka bwa president mu nnaku 2 n'abeera ng'alangiriridde. Na buli kati ekintu ekyewuunyisa bannayuganda, ekimu ku biraga nti omukulu alabika
foomu bamuwanga mpe. Simanyi oba okategedde. Now, wetugenda mu maaso mu kiwandiiko kino bassebo ne bannyabo, njagala tukitemu ffenna ate mpola mpola, ate njagala buli munnayuganda agenda okuva wano eno nga oba oli awo ategedde wa wetugwa. So njagala otambuze vidiyo eno etuuke ku buli munnayuganda, njagala buli omu asobole okuba nga amanya. Now bagamba nti the petition addressed to the EC chairperson Simon Byabakama was received on February 13th by the Commission's legal department at its headquarters in Kampala. Mr. Kant argues that while Ugandans participated in the voting process and later had the final results announced, many citizens would like to verify results from other polling stations to confirm the authenticity of the overall outcome. He maintains the release of that releasing all the other forms would help restore public confidence in the electoral process. Kyembagambyeko nti webata DR forms kigenda tuyambako ffe okuexoneratinga Byabakama ne banne, because at the moment fe tugamba Byabakama yabba akalulu k'Abannayuganda. Okategedde? So ekintu ekigenda okweexoneratinga omukulu Byabakama ne banne kwe kuvaayo ne bakwata DR forms ne baziteekayo, ensi n'emanya oyo yenayena abadde awakana nti nze nti era ffe Bobi Wine yawangula wano eno, w'oteekayo DR forms zino gwe ssebo oba nnya bandaba, kigenda kuyamba Now tugenze mu maaso, omukulu Kant agamba, I am willing to meet the necessary costs of copying the forms. Our request is aimed at allowing citizens to independently confirm the electoral outcomes, Mr. Kant said. Agamba ye tafuddeeyo, agenda teekamu ssente zonna ezeetaagisa okusobola okukoppa ezo DR forms. Ye kyafaako ayagala abantu basobole okuba nga bamanya amazima. Abo bona abakyawagira Bobi Wine bamanye nti omukulembeze waabwe bamuwangula. So basobole okubeera nga bali nga emitima gibasse. N'agenda maaso n'agamba nti he cited Article 1 of the 1995 Constitution, which states that power belongs to the people and that they must freely choose their leader through credible and transparent election. Mr. Kant further urged that previous presidential elections have remained disputed in the minds of some voters and that providing the declaration forms from the recent election could help resolve lingering doubts peacefully. Electoral Commission's Public Relations Officer Julius Muchunguzi confirmed receipt of the petition and said the Commission would respond through its official communication channel. We shall give him a response through our communication channel, Muchunguzi said. Mr. Alenyo, the petitioner's lawyer, urged that any continued delay or refusal of release the declaration forms would only deepen mistrust among citizens and political actors. There is significant mistrust among the public regarding presidential elections, and my client
has constitutional right to demand access to the declaration forms, Mr. Alenyo said. In the January 15, 2026 election, Yoweri Museveni, the National Resistance Movement candidate, was declared the winner with 7 million voters, representing 71.65% of the total votes cast. So, basabo ne banyabo, bannayuganda bo bagamba, Museveni tetufuddeyo kale wawangula akalulu, ne musajjawo Byabakama yakulangirira, naye tubadde twagala batulage DR forms. Nakugambye DR forms kyeki. Abasinga ekigambo ekyo DR form mwakiwulira nnyo nga banoonya abaana abalina DR forms, era n'abakulembeze ba NUP abasinga abaali bawangudde buli wamu we baatuukanga ku tali center, DR forms eyo baazibanyakulangako, n'atuuka ekiseera nga mutuufu talina bukakafu. DR form we bukakafu obulaga nti wawangula. Nze ekimu ku bintu byensinga okuwakanya ye percentage gye bawa Museveni nti yawangula mu Central Buganda. Era emu ku nsonga lwaki ngamba tebasobola kuta DR forms, basobola kuta DR forms naye ez'omu Kampala kigenda bba kizibu zita. Lwaki? Manyanga ez'omu Central Buganda kigenda bba kizibu zita. Lwaki? Central Buganda and some parts of Eastern Uganda. Lwaki bagenda kuzibwa liro zita? Is because ababaka oba bakulembeze abasinga amaanyi bali mu Central Buganda, era kijja bba kizibu nnyo abakulembeze bonna abasinga ba MP abaali beesimbyewo mu Central Buganda balina DR forms zaabwe, balina neza president. So singa bukya ku makya Electoral Commission neta DR forms kigenda tuyamba omumanya nti yes, wane erukulinganda Museveni yafuna mmeka, Kyagulanyi yafuna mmeka. Awo ogenda okakasiza nti abasajja tebakuutiza, olaba baasobola okuutiza DR forms za Hildamani n'Ameri yakyambadde, kungamba otya nti za president tebasobola zikuutiza. So ono omukulu agamba mutuwe DR forms. Wabanga Museveni yali akalulu, emitima bannayuganda gitukke, tumanye nti yes omusajja yatukuba akalulu. Ate kino kyennyini kigenda yambo solovinga emirerembe gibaddewo muffe abawagizi, because fe abasinkati nze nga nze tosobola kunkakasa, toyina osobola kunkakasiza nti percentage gye mumwe yagifuna. There is no way. Naye ekiyinza okukakkanya ekyo kwe kubanga ezo DR forms tuzirabye, because yo tunaziraba tugenda kubanga tuzimakinga ne ba polling agents ba NUP ze balina awo okutumala akababba. Emu ku nsonga lwaki baali balina onoonyanga abaana balina DR forms izi bazikunoonya ne bagikujjako nti wootuuka mukuwaaba oba mukunoonyereza ojja kuba tolina bujulizi. Simanyi oba okategedde. Ssemateeka akirambika bulungi nnyo, era nga tetutuna bagenda mu kalulu ka 2020 kana ke twakavaamu. Bobi Wine yakola post njijjukira bulungi nnyo n'agamba nti we demand the EC ku lunaku lwe tumaze olonda. Ssemateeka agirambika bulungi nnyo nti polling session we tulondedde waba walina osigalawo DR form. Electoral Commission erina okuba ne DR form. Polling agent w'omukulembeze alina oba ne DR form. Ate ne Electoral Commission kigikakatako osindikira ekibiina ekyo ekibadde mu kalulu ako an electronic declaration form. Ebintu byembirivinga nti tebyakolebwako olw'ensonga nti oba oli awo balina kye baali bayisaawo mu magezi. Na buli kati bannayuganda bakyewuunya
byonna ebyakolebwa mu kalulu ke twakamala. Era bagamba nti bwe kibanga akalulu ako kaali ka mazima na bwenkanya, bannaaye mutulage ku declaration forms. Omukulu abule n'agamba nti yali willing oteekamu ssente, naye okusaba kuno kwalimu kwateekebwa ennaku z'omwezi nga 13 na buli kati isi tevangayo na kukyogerako, tevangayo na kukisiinyaako. Muchunguzi public relations officer wa isi yagamba bagenda kubanga bakikomunikenikako mu proper channel zaabwe, naye na buli kati olwaleero ennaku z'omwezi 26 tebakyogerangako. The question is, what are they hiding? European Parliament yatuula n'eyogera ku mirerembe egyali mu kalulu. Kati kino kiragira ddala nti yes, akalulu kaneeno kaalimu emirerembe mingi because ne DR forms tebasobola ziraga ggwanga, results tebasobola ziraga ggwanga because gwokera ku machano nojja n'osoma busomi nti ono afunye wano miliyoni 3, oli afunye miliyoni 2, ono afunye 6, ono afunye 3. Ffe ngaffe oleka otulekera ebirowoozo okutandika okwebuuza miliyoni 3 ezo yazifunye nawa? Because akalulu kaba MP nalaba n'akaba meya basomanga polling station ku polling station nti gundi balimu ezo wano yafunye bweti ne bweti, oli nafuna bweti ne bweti. Aka president lwaki kali mu rush, lwaki byali byakiyita mu lujja? Bannayuganda kyebeebuuza. Ye petition y'omwana gye yataddeyo nga petitioninga electoral commission okubeera nga releasinga declaration forms zonna kisobole okuba nga kimala bannayuganda akababba. Bampita simple nabagamba buno obukabukanzi yasigaliza obukola. So akategedde tambuza video. Mubere bulungi, mweraba.